Abakulu okuva mu Minisitule y'Amazzi n'Obutonde bw'ensi nga bali wamu ne RDC w'e Kanungo Ambrose Amanyire basenkanya abatuuze ku byalo ebiwerako mu magombolola okuli Kihanda, Katete ne Matanda okwogerezeganya ku nsonga y'ettaka erikyaliko enkalu. Wabula abatuuze mu lukiiko luno bazze bakotte ebipande okuwandiikiddwa obubaka obwoleka obutali bumativu bwabwe eri gavumenti okwagala okubasengula ku ttaka lyabwe mu ngeri bo gye bagamba nti y'amankwetu. Kunamazire kuijana ruga Kanungo bakaba baryo mu bantu ne babagambira ngo government turi koza nayo namwayanga ku signing already ikeni tuhatwalira bushi kandi nakaseta kutwatulenda kuba titurakabaye. Gavumenti ngeyita mu Minisitule y'Amazzi n'Obutonde bw'ensi eyagala ettaka eriwera kwegenda okussa enteekateeka y'okubunyisa amazzi g'okufikirira ebirime emanyiddwa nga Matanda Irrigation Scheme. Wabula ettaka lyeyagala liriko abatuuze abatali bamativu n'engeri gyeyagala okubajjawo. Abantu tebayikirizana nakyo barondamu omwe omujwekerwa owagire kubala ebintu by'abantu abantu batali bakabane bakozesa omwami Bright okusayini ebintu babire ni itwe amataka tukaba tutaliho ebintu babire ni babari tubakatwitera hano yangu muje musayini. Abatuuze bagamba nti abamu babakolera amawembe gaabwe nga tebasasuddwa ate abandi ndesimbi baba wantono ddala bw'ogerageranya n'omuwendo gw'ettaka mu kitundu kino. Kurugira nko kuba tubazira kandi sente bakazitweza zitarabasa kugura ettaka ngo yombeke menju nandateekateka ngo batunandaja ngo batuyambe ndashaka ngo batuyambe. Ekikoro cy'omutumba bakibarashirinje omutwaro aho twazikira batatenkurutwe na batatitwe babarashirinje nkumyezi babarashirinje emitwaro 5 emitwaro 5 ikihayo omurambwe etaragura na kofini barebe enju y'omuntu nkabanyine enju y'amabati nshanju 2 bakampa miliyoni 3 miliyoni 3 zibampire amabati bashuba baragira ntakire enju yanje bashuba bagacanyagura. Nga nnyonnyola engeri gye basasulamu abatuuze omukungu okuva mu Minisitule y'Amazzi n'Obutonde Roda Kamusiime asanze akaseera akazibu abatuuze be bamuzzeeko ne bamuŋoola wakati mu lukiiko. Awo kuba ni mushaba ngo tubashashure ukana nyakazaye nagumiza Mungu itaka lyanje so nitulonda proof yachi yokwereka ngo itaka neri aba bantu batano. Ng'olukiiko luwedde abatuuze bategeezezza ngo be babadde bazze mu lukiiko luno nga basuubira okuwulirizibwa abeeko obwenkanya bwe bafuna naye kibaweddeko ng'ate RDC azze mu kubatiisatiisa obutaddamu kuteeka nsonga zaabwe mu mawulire. Bano beeweza okufa n'omuntu yenna addamu okulinnya ekigere ku ttaka lyabwe nga tebasasuddwa mu bwenkanya. Ate abantu bagabalyo bara abantu bali nkahe mu mataka bayebuuza ababisha bata nangwani ko twatale mana enkantale bimanya nkazona tena na chama rusitu na ba councillors babali haliya nabo bajya ntubajya ati tibara bimanya abaraza kutandika bampaha kayo bukuto bwitu nkito kabataka nemiga konkora sa utakujo kwata kuto akuna hire nyonko mugano kandi sona kaona ga government kaza kandi somazina gatali government. Ye Joy Christine Tusime agamba nti bamubako yikeso mu 10 nga tasasuddwa agamba nti ebya irrigation scheme byandibanga byappa ng'olukwe lwa kubanyaga ttaka lyabwe. Irrigation scheme dam ate yafuuse a mining site twekubiradde emiranga ne tuwandika mu offices ez'enjawulo naye nga tetufuna buyambi kubanga abekyerimbikamu batudde mu gavumenti. Abatuuze bazzeemu okukubira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni omulango ogutakungula ayingire mu nsonga zaabwe baleme okubbibwa emisana ttuku. Tusaba President aveeyo. Kino kyasusse abantu b'e Kanungo ffenna tuli ku bunkenke. RDC agamba nti kituufu abamu basasula ng'omuwendo gw'ettaka gukyali wansi wabula nga kati gwalinnya era abasabye okukkiriza baleke pulojekiti ya gavumenti egende mu maaso kubanga tebakyalina kibazza. Mboyo n'ekikuleetera abantu baito mboyita ngu tukabashashura kubi nabo kuba emihende 2023 terukushana 2022 kandi obwo bakabara ebintu byabe 2022 byashashurwa emihende mikuru ekyo kigumire munonga kuhindura nabo icyo namboyo n'abanisha abantu abo tuganira nabo ngo beyikirize project egendo meisho ahabo kuba amazima garingu bakashashuru. Okay, kakuryo kwezi kwa kasha. Okay, kwera kwezi kwa kasha.